ensi oba oyina omukulembeze nga tawagira bya makolero oba nga tateeka ssente mu makolero, omukulembeze oyo aba alowoleza mu bintu ebimuyamba ku kiseera ekyo okwekuumira mu buyinza, naye oli alowoleza mu makolero, alowoleza ku bintu okuzimba eggwanga, kulifuna ery'amaanyi ng'akola amakolero. So okola amakolero nga wabagambye omwami Dr. Magoola mu Uganda kati ye target ye mu zino eka 2.5 mu zino factories yakoze z'amadagala agenda kuwa abavubuka baffe emitwalo 4 abavubuka bagenda okukola emirimu. So kiyamba nnyo bwe tubeera n'amakolero. Ekisooka amakolero gatuyambako okuwa abavubuka emirimu nga wabagambye wano waliwo abantu emitwalo 4 ate ne n'amasagari wajja kubeerayo abalima indirectly nga abalima mwogo n'abakola mu factory saabagenda oganyulwamu abalimi b'ebusoga bonna bajja ganyulwamu abadde balima mwogo ng'avundira ku nnimiro obanga bamukolamu akawunga ka mwogo. So kati bagenda kutandika okukozesa mwogo oyo okujja mu starch, anajjamu ssente okusevinga ssente ze tubadde tufulumya okugula starch okuva e Buyindi ne mu America okukola eddagala, kuba yatutegeeza nti mu ddagala lino lyakolera wano ebitundu 99 almost ebitundu 9 plus biva mu starch gwe bakozesa okutabulamu eddagala liri omuntu okumira okusobola okuba nga likola mu mubiri gwe. Okuba nti akoze factory eno egenda tuyambako okuleetinga emirimu oba okuteekawo emirimu abavuka baffe bafune n'okuteekamu value, okwongeramu ebyomugaso mu bintu byetulimanga muwogo n'ebintu ebirala. Then okukola factory eno etuyambyeko okuba nti abavubuka baffe bafunye amagezi okuba nti basobola kati okulwaninga factory eno kwasira bye bayindi oba bazungu ne Uganda be bali wano. So tuyambako okuyamba capacity y'abantu baffe oba okutegeera kw'abantu baffe ku bintu eby'obukugu. So n'ekirala kyenjagala okwebaza okuleeta factory zino wano kiyambyeko okukola amasanyalaze okwetolola mu kitundu kino, abazimbi amayumba bafunye abapangisa, bafunye amazzi, bafunye kolansi. So bino byonna biyambako okuteekawo factory. So njagala kubawaako ku bakulembeze abakulaakulanyiza ensi zaabwe nga basinziira mu kukola industrialization. So ensi tesobola kula kujjako nga yeekolera ebintu byayo. So kubanga tandisa okwekolera eddagala lyaffe nga wagambye eriwonya erijanjaba okuweweeza kansa, erijanjaba obulwadde bwa nalubiri, erijanjaba omusujja, ebintu byonna tubadde tubireeta. N'amazzi ge bakuba ag'empiso mu Uganda tulina aka factory kamu bakayita ndoza Abacus akakola amazzi g'omuddwaliro ag'omulwadde. Naye ono Dr. Magoola atulaze factory y'amazzi agambye ajja kukola lita 2,000 ekitegeeza abalwadde 2,000 buli mulwadde baba muwadde lita 1. So abasobola okujjanjabwa nga tuva wano Matuga. Wano Matuga kyali kitikattiro nga batirawo abantu nga banyegirawo abantu ng'omubbi wakola road block wali nga bakirira eno wansi ba president we balwanira mu nsiko wano we balwaniranga we bakoleranga effujjo lyonna. So Matuga kati bamujje kubeera nti yali bush area kati okugifula nti egenda kuyambako. Then factory eno egenda kutunda eddagala lino ebweru oba walala ejja kwongerezaako ku ssente gavumenti zeefuna. So government ekirooto kyaffe kyakufuna bilioni 5 eza dola mu myaka egitawera 40 mu myaka okuva kati ziringa myaka 15. Government ya Uganda enoonya obuwumbi 5 okuba nti naffe tufuusa abasajja. Omusajja omuchina omu mu mwaka gwa 1967 Li Kuan yagamba nti ye tafaayo kyasinga okwagala ayagala kulaba nti okuyamba abantu be abachina. Mu mwaka gw'enkaaga China yali bubinga eringa fondo bituli nti okulaba nti tuyambako abachina okukola amakolero, okusomesa abavubuka, okubawa emirimu n'okubawa amagezi agakola mu factory kati ojja kuba ozimbye eggwanga. Then Deng Xiaoping mu mwaka gwa 1962 yagamba tekifaayo kika kya kapa kaseberanga ekute mese oba ya black oba ya white oba yaki, kino yali asinzira nga agamba tuteeka amaanyi mangi mu makolero. So terina njawulo ne president byagamba kati president ffe waba tugamba tuteeke sente mu Magoola, tuteeke sente mu mwanyi, tuteeke sente mu kife abawe b'omusolo n'abakulembeze abamutuloza nti president alimba ezo zandadde zikola kino, zandadde zizimba kino, zandadde zikola kiri. Naye ne tutalaba nti amalwaliro ge twagala okuzimba eddagala litukozesa amalwaliro ago nga tubadde tuzimbe amalwaliro sente tuli mu kuzuwa ate ba China, tuli mu kuzuwa Abayindi, tuli mu kuzuwa Abamisiri. Lwaki tetusooka ne tukola eddagala lyaffe
ne tujjanjabira abantu malwaliro ge tulinawo ne twongerezaako amalwaliro naye nga tetukyaleeta ddagala. So sente ze tubadde tunoona okuleeta eddagala okujjanjaba bannayuganda nga National Drug Authority ne National Medical Stores tugenda kuziteeka wano, tugenda kutandika okwonoona sente ezo nga tuziteeka mu Uganda nga zisigala mu Uganda nga ziyamba Uganda. Then omukulembeze omu gwe bayita Mahatma Gandhi omuyindi mu mwaka gwa 1903 India yali nsinjavu nnyo yagamba nti okusalvating oba okuwonya ebizibu bya buyindi tulina kuyita mu kukulaakulanya makolero. Kati wetuwe mbabulira eggwanga lya buyindi ggwanga gagga nnyo kati lyatute ekifo ekyokutaano mu bugagga mu nsi yonna nga naye bayise mu kukola makerenda n'okukola ebyemitimbagano. Kwame Nkrumah wano waffe Ghana watali wala nnyo mwaka gwa 1963 yagamba tulina okuteeka sente mu kukola amakolero oba tujja kusaanawo. So Julius Nyerere wane Tanzania mu mwaka gwa 1960 naye yagamba ekintu kyekimu, tuteeke sente mu kuindustrializing oba okuzimba amakolero. So njagala kwebaza president olw'okubeera n'amagezi agasinga agaffe ffenna okusalawo nti asupportinge bannakyewa bate bazimba amakolero tukendeze mu kudependinga oba mu kwesigama ku ddagala eriva mu bazungu oba mu bayindi. Wabeerawo olutalo kati ng'oluli e Iran, tulina eddagala etwadde tujje Iran, wetwadde tulikola wano abantu baffe baba bagenda kufa. So nsaba Mukama Katonda wangaze president ate nsaba ba minister ne ba member ba parliament n'abakulembeze bonna okuvaddala ku mitendera gy'owansi tuwulirizenga nnyo enjiri ya president ndaba erina gye tulaza. Omwami nga wabagambye akoze eddagala erijjanjaba obulwadde obw'enjawulo ate nga alikolera wano waffe Matugga. Kati agenda kwongerako ekyenjawulo abadde akyaleeta ebirungo byateeka mu ddagala kati agenda kulikolera n'amasagali. Ebirungo babikolera n'amasagali bajje wano batawule eddagala tubeere nga tusevinga obulamu bw'Abannayuganda n'okwongera omusolo ku ggwanga lyaffe wamu n'okuwa abavubuka n'abalimi emirimu. Mukama abakuume mbasimanyi oba mulina kye mubuuza kirala. Tubolaba nti tuli banjawulo ddala. Tugenda kukola vaccines zonna zembadde muwulira, measles, polio, BCG, toxoids, zonna mRNA vaccines, recombinant vaccines, polysaccharide vaccines, subunit vaccines, zonna tugenda kuba tuzikolera wano for the first time on the African continent. Era bino byonna twebaza President Museveni kubanga singa siye kintu twagituuseeko. N'olw'ensonga eyo endwadde nga sikosero kati omuntu waba ne sikosero bagamba tawona waliwo amadagala abiri abazungu ge bavumbula gawonya sikosero naye ga bbeeyi tetugasobola. Kati ffe tugenda kubanga tukola amadagala ago wano abantu baffe tusobole okubajjanjaba ekirwadde kya sikosero kubanga naffe ate twavumbudde eddagala lyaffe erya sikosero naye lwakuba tulina okulitwala through approvals African CDC. Na yeye lyaffe tulowooza nti ligenda kureducinga omuwendo gwa current treatment ya sikosero by 99%. Ekyo nja kukibanyumiza luvannyuma. Tukoze amadagala patents ezisuka mu 100. Patents gane twatandika kulya musujja ebyanja omusujja. Kati twogera tulina patents ezisuka 10. Zonna first filing mu America. Era nsanvu kuzo bamaze okuza approve nga ziri approved they published so logena no tekamu erinnya ly'amagoba no patents zonna zitubadde tukola kuwano. Amakerenda gali agabategajja mu Africa kubanga amakerenda agali advanced aga cancer aga sickle cell aga arthritis agachi ebitundu 8 mu nsi zonna tebasobola ddagala eryo tebasobola kulya affordinga kubanga dali expensive. Kakati ffe tukoze eki tugenda kukola amadagala gano abantu baffe basobola okuga affordinga ate gabeerewo kubanga for example lwalino obwa olina langa cancer wetaaga eddagala bayita pembrolizumab. Eddagala eryo lyokka nimuwereti ligenetinga kumpi billioni 4 mu sales billioni 4 ki eyo revenue ya East African countries zonna eddagala limu naye nga tereriwo naye nga tere muntu waba afunye bankansa eddagala lyetaaga. So agamadagala gamu tugenda okubanga tukola wano nga gano amadagala bayitaga GLP agayambako obesity
agayambako ku nawo kati bakakosa ne Alzheimer ne some cancers ne diabetes tetugasobola no mwawakakosa ako mumanyi nti akacupa akamu ka $4. So ebi betugenda okola amadagala tugenda gakolera wano nga ebirungo ebikola amadagala ago kyekiri ekyuma kyaffe ekyebusambu n'amasagali kamuli batusobola kola vaccines tusobola kola amadagala ga advance nga ate tolina ebirungo ebyo tukola mu kyuma kyekamuli. So for us eno ecosystem nti abalimi oleeta muogo n'otunda, oleeta lumonde n'otunda, oleeta kasoli n'otunda, n'amatooke n'otunda. Our economy bwegenda okukola ki okugenda waggulu olw'ensonga nti n'omuntu owansi aba afunamu tebibamala naye n'abanga akola bona birwaninga ebyo byonna byanja baki tulina tramadol okwateko lagalimu kulimu waliwo lino oli abanyamya tranexamic acid mu East Africa for soso kola nedagala severe anemia elijjanjaba amusayi amama bafu bana abazaana breeding na kola ki abafuna anemia abafuna nabo aba ensonga zekikyala nga balina abayimbi so nedagala ya for soso kulikola mu East Africa. Metformin dagala lya sukali era amadagala binagakozesa ko mujja kola enjawulo eriwo mujja kola enjawulo eriwo lino lya pain, severe pain. Then tramadol abalwadde ba cancer surgery ki ndagala bakozesa kubanga obulumi bungi nnyo bakozesa ne dagala tramadol antibiotic. Then doxycycline antibiotic eno ngawa mujaba so infection hizo na doxycycline abayamba antifungal UTI mo basajja nawa abachala tumubadde na time okufisa ebyuma ebisinga biri wano kakati kyetubuzaayo n'ebizimbe biri eri aho tumutuse tumuna time twagala omwaka guno nga tumuna gwakwa we asobola okuproducinga vaccine izi omwenda gwemba gambi vaccine mwenda gwe genda otandika nabo zitusomere zitunyonyolemu tulina measles tulina get me the list tulina measles tetanus polio BCG whooping cough list yori agoko nako gata is ready is ready for us okutandika okola okuziproduce. Yes. Chechiba Tulina measles and rubella vaccine, diphtheria vaccine, tetanus toxoid vaccine, pertussis whooping cough vaccine, hepatitis B vaccine, and influenza type B vaccine, rabies vaccine. Ezo zirede kutandika okuzikola.